Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa Ministry ey'amazzi n'obutonde bw'ensi olunaku olw'eggulo, kino kyalaze nga amazzi ku nnyanja Nalubaale bwe gakyusiza langi okudda mu langi eya kiragala era nga abamu ku bantu ono gwe bayita mubiru. Embeera eno era Ministry yalambise nti ekivundu ky'amaanyi nnyo ekiva mu mazzi gano. Kati naffe olunaku olwaleero eno ensonga etubagudde ne tubisaamu engatto okujja ku mwalo ogwa Port Bell okulaba embeera nga bweri era bw'oba otuuka ku mwalo guno ogwa Port Bell we tuli olunaku olwaleero ekikwaniriza kye kivundu ng'oyingira obuyingizi ku mwalo guno era nga okusinziira ku bamu ku bantu abawangalirawo bagamba embeera esusse ogw'omulamuzi nga tebayinza wadde okubako bakasitoma be batunza olw'okuba nti ekivundu kingi nnyo. Ennyanja tekyali amazzi tegakyanyira gonna gafuse green n'abantu bamwalira mbuzi obalize ne balya ku kyennyanja tebakyasobola kujja kulya ku kyennyanja batuukawo bagamba obucaafu bungi kale tinga guno omwalo amazzi kisa kituuka nosanga omwalo nga guwunya kuliko ebintu bya green byebayita bimubiru so ebiddo kwe biri ku mazzi ate jjukira sometimes bi affectingamuko n'ebyennyanja wansi mu mazzi bifa. Okusinziira ku bantu bano batubuulidde nti bagezaako okwekubira enduulu buli wantu kumpi nga mpaawo obuyambi bwe bafuna era obuweerero bagamba nti babufuna enkuba etonnye. Tuddamuko mu chemistry emabega nti eyo kala ya green empewo bulweberako ennyinyi nga n'enkuba etonnya bidissolvinga mu mazzi kaya green ekka wansi mu mazzi kati amazzi ne gabeera nga gaweti waggulu ekiwoowo ne kigenda enkuba wetonya mu biro abamu amazzi gaba gamuvinga gaba gatambula era bino ebiddo biba tebiswabira wamu ne bikwatira wamu kubanga ekivaako mu kubeera mu biru bino ebiddo bibeere wamu nga bistagnant ne bivunda ate ne biwunya. Basaazi n'ogendamu ebyo ebintu n'oyimiriramu ebyo green golengera ebyo ebiri ku mazzi mu biru asiiwa kati tuba tulina okuba n'ezo ovolo. Embeera ey'obukyafu obusukkiridde ku nnyanja Nalubaale eno naddala wano ku mwalo ogwa Port Bell tutegeezeddwako nti ye yabagula abavubuka abawera ddala 50 okwekolamu ekibiina ekyatuumibwa Uganda Junior Rangers era nga kino kikola omulimu ogw'okuyita ku nnyanja naddala ku mwalo guno nga bajjamu ebiveera wamu ne plastic n'ebyo byonna ebiyinza okuba nga bitabangula amazzi okubeera nga bigakyafuwaza. Uganda Junior Rangers nga erimu abavubuka bawera 50 abeewaayo okubanga basobola okulongoosa ennyanja yaffe Lake Victoria olw'obukyafu obwali bususse mu nnyanja yaffe nga mu Uganda tetulinamu bantu balongoosa kujjamu plastic ayitiridde mu nnyanja. Ngaffe aba Uganda Junior Rangers twafuna abasobola otukwatirako ne tuba nga tusobola okuba nga tufuna eryato ne equipment ezisobola otuyambako okubanga tutandika okulongoosa ennyanja. Tenywa Hassan omu ku bakulu ya Uganda Junior Rangers agamba wabula omulimu guno bagukolera mu kusoomoozebwa era aliko byasabye gavumenti eveeyo ebayambeko. Tetulina equipment zimala first of all n'amafuta kubanga ennyanja eno okutayiza plastic emyala egisinga okuyiwa mu nnyanja okugituukako ntusobole okugyawo plastic kyetaagisa amafuta kyetaagisa equipments kyetaagisa okubanga abaana basobola ofuna ekyemisana oba facilitation yonna nenga tetukola kitetumulina nenga wabaayo omuntu asobola yenna abanema abakwasaganya ku by'amazzi biki byonna ebitongole byonna ebisinga mwana mujje mutwegatteko nga ffe ba Junior Rangers ne muba kuba wali abantu abamu nga kituufu mukola mu bya ku mazzi nenga mutya amazzi shegi yaffe tetugatya ffe kwe tusiiba mutuwe omulimo oba mutwongereko ebintu ebyetaagisa. Ekyo kyolaba byebimu ku byuma oba ziyite machine ezagulibwa gavumenti ey'eggwanga lyattu erya Uganda era neziteekebwa ku nnyanja Nalubaale wano ku mwalo ogwa Port Bell era ng'ekigendererwa ekyazi machine zino kwe kwali okukuba obukyafu oba okukuba ebikyafu byonna ebyandibadde biyingira mu mazzi butereevu era okusinziira ku Sserunjogi Matiya ng'ono ye defense ow'ekitundu kino oba ow'omwalo kuno kwe tuli olunaku olwaleero mu kwogerako naffe ategeeza nti machine zino z'olabye tezikola era nga kye baagala ye gavumenti okusaamu wakiri ensimbi zino zitandika okukola oba bayambeko ezikozese zikole omulimu gwe zaalinga zikola ku mulundi guli. Naye empozi tugezaako kuwanjagiranga gavumenti ebiseera ebisinga singa tuba tufuna obuyonjo nga masini zirizola batukolera wali esobola okubanga ziddaabiza okuyoola ekiddo kino kitegeeza singa bino ebikyafu tebisobola kukola kikubeerawo nga ziri masini zikola ate bajja ne bazikanika ne bazirongoosa naye baleka tebamaliriza kola mulimu ebiddo bisigala bikola kibijja so bino ebiddo tubinoonya sayidi eri gye bigoba mu byondo masini zibyole nga zibijjo zibitwale mu dumping amazzi gajja sigala ng'empewo bwekuba bino ebintu byeyoza nebyekola ng'akawunga obutaaza bukyafu gavumenti efeeyo ku bigaali biri yatukolera abajje bwe batuwa bibyo we biri mu mwalo olwo bitudde
bikanikibwa service center za gavumenti zigenda amafuta mwegali naye tebikola mulimu gwe binakola. Ono y'obuzibu obuviiriddeko amazzi okukyuka abutadde ku bitoogo ebyatemebwa ebbali w'ennyanja ng'agamba nti bino byayambanga okusengejja amazzi gonna nga teganaba kuyingira mu nnyanja. Nti ebitoogo byaggwako ku nnyanja ebyali bisengejja obukyafu obuvawa eno ku lukalu ne buyingira mu nnyanja. So omuntu kyali badde akunyonnyola n'aleka kugamba byakulimba n'akola kino kituufu. Ebitoogo byaggwako ku nnyanja, ennyanja yasigala nkalu. Obukyafu obuva ku lukalu bwonna buyingira buki? Buyingiza so nga tebuva mu kampuni. Dr. Kamara Daniel omusawo omukugu tumunoonyezaako era bw'atyo n'abaako by'atangaaza ku bulabe abantu bwe boolekedde. Tekiviiramu ddala abantu abakolesagana amazzi bayinza kufuna obulwadde bwe tuyita waterborne diseases. Kati waterborne diseases zino wabula ziyinza okuleetawo obuzibu ng'omuntu ng'akolesa amazzi. Waterborne diseases nyingi eziviira ddala akolesa amazzi nga macaafu ate nga matono. Gabeera macaafu galimu obulwadde bungi ku lw'ensonga walimu obuwuka bungi obuzaaliramu ne bukuliramu ate n'abantu ne bagakolesa ate waliwo n'obuwuka ne bw'ofumba amazzi nga tebuvaamu ate n'ekirala buyinza kuleetawo skin diseases ez'enjawulo omuntu bw'aganaaba ate nga macaafu. Maido John n'ekyambadde Shadrack Joshua ku KTV Amalindire.